الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Mulungi atulaba era atuwuliriza. Tuli mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hijja. Twalaba nti nabbi yazoogerako n'agamba nti ma min ayyamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبي يقام نتي توالي مليمو توالي لنكونا الله لو يقال مليميرونج nga bwayagala emirimu emirungi egikolebwa mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hijja. Nolwekyo wedduwa Allah tusaanye okubeera nti tunyiikira mu kukola emirimu emirungi. Yayinza okugamba mirimu ki gye mba nkola? Emirimu mingi, ekisookera ddala mu mirimu egyo emirungi gy'emirimu egy'etteeka egya wajibaati Allah ziyafuula nti zo za tteeka. Nijjo tetulina gigayaliramu. Wama taqarraba ilayya abdun bishay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Omuntu tasobola kubeera nti akola mulimu bulungi gwagalwa Allah nga bw'ayinza okukola omulimu Allah gwe yamufuula, gwe yamukakatako, gwe yamulaalikako. Nolwekyo kati ng'essala ettaano tubeerenga tunyiikira omusajja ensala ezo oba obadde osaalira waka biki ensala zino nyiikira olabe nti ozitwala mu muzikiti ate mu jjama. Bw'oba ng'obadde tosaala jjama ojja leeti, ojja imaamu yatandise dda n'ebirala, beera nga oyingira omuzikiti nga ne imaamu tannakola ki nga tebannakima ssala. Obeere ng'essala zino ozisaala mu jjama. Omukyala gezaako olaba nti osobola osaalira waka omukyala saalire waka, naye tozikeereya saalira mu kiseera ekisooka nga baakaziinaye bati funa wuzo osaalirewo. N'emirimu emirala mingi. Okusiiba, nabbi Allah yagamba mu hadithu al-Qudusi nti as-sawmu li, okusiiba kwange wa ana ajzi bihi, era okusiiba nze akusasula. N'olwekyo okusiiba gimu ku mirimu emirungi Allah gye yeesigaliza. Allah omulimu ogwo yagwesigaliza. Hadithi gye tusomye Allah hadithu al-Qudus erimu ekigambo Allah yagamba nti kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Buli mulimu gw'omwanadamu gwakola gugwe, kwegamba empeera zimanyikiddwa okuggyako esswala, okuggyako okusiiba. Okusiiba Allah n'akweteekako n'agamba nti fa innahu li, okusiiba ku kwange era nze akusasula. N'olwekyo okusiiba kiraga nti mulimu gw'amaanyi, gwa nkizo. Gezaako olaba nti osiiba ennaku zino. So ogamba kansiibe ennaku zonna omwenda zino. Kuba olunaku olw'ekkumi lunaku olwa Idi, ate Idi tebagisiiba. So ogamba kansiibe ennaku zino zonna. Okusiiba olunaku lumu lwokka Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa, akusembeza wala ku muliro. Buli bw'osiiba n'okuneerwa lumu olusiibe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka, manya nti oli mu kuwona muliro. Omuliro oba oli mu gukuba mabega, oba oli mu kubeera nti oteekawo ebbanga wakati wo n'omuliro, oba kugamba kuba kuwona okubeera nti osiiba. Nga bwe kyajja mu hadith eraga nti omuntu Allah amutaasa omuliro okumala ebbanga lya 7. Kwegamba kiraga nti abeera wala nnyo ku muliro. Oyo yenna asiiba olunaku neeruba lumu olusiibe ku lwa Allah. Kati kiri kitya ng'osiiba ennaku zonna 9? Naye kale weziba zigaanye, kale olunaku olwa Arafa ddo gezaako olaba nti okola ki? Ddo terukuyitako olusiibe. Zino kale
tosobodde kuzisiiba zonna kale olwa Arafa ng'enkya Idi lugeza laba nti okola ki olusiiba. Emirimu emirala mingi okuleeta takbirat, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Naku zino 10 zonna za kuleeta takbirat ezo nga wenzireese. Olwa hadithi eraga nti ma min ayamin al-amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr فأكثروا فيهن التهليل والتحميد والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبي رجع أنت محدث أيو أنت توالي مريم قاقال ما سقى الله نقوم مريم ومرونج وكل بوا من نأخذ نقوم. نبي نات كبيرزو كبير أنت تويت رزا وكريته بجام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bigamo bya kutendereza Allah Allahu akbar kigeza ati Allah mnene la ilaha illa Allah kigeza ati wali asinza omutuufu okujjako Allah Allahu akbar walillahi alhamd Allah mnene era amatendo gonna gage. Ikiriza okuleeta ebigambo ebyo n'oba otambula ogenda mu bibyo oli mu mirimu gy'okola oli mu motoka oli ku piki oli wa mu kifo kyonna ky'obeeramu mu bifo ebikirizibwa okwogereramu Allah. Nga toli mu bifo biri ebikyafu nga emmanju mu kinaabiro waye tebayogererayo naye ng'oli mu kkubo otambula oli mu kuvuga motoka olinye taxi olinye boda oli mu katale oli awo okola mirimu gyo oli mu kwera oli mu kusiimuula banga lomala ntoli mu biri ebifo ebikyafu emmanju biki beera ng'oleeta takbiira ezo. Mulimu emirungi okusoma Qur'an beera ng'osoma Qur'an ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala saddaaka okwogera ebigambo ebirungi okugatta okuyunga oluganda emirimu emirungi gyo miyitirivu tesobola kuba nti tujanjula gyonna naye omuddu asaanye omuntu yenna asaanye okubeera nti ayongeramu amaanyi mu mirimu emirungi mu nnaku zino 10 ezisooka mwezi gwa Dhul-Hijja. Yadde ng'embeera zonna tulina okuba nga tukola emirimu emirungi naye waliwo ebiseera ebijja ng'olina okwongeramu amaanyi okusingako ku biseera ebisigadde. Nolwekyo nsaba Allah abeere nga atusobozesa okubeera nti ennaku zino tuzigulumiza tubeere nga tukoleramu emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala jana okubeera nti akkiriza. Nsaba Allah abeere nga atusobozesa okubeera nti tukola emirimu emirungi egitusembeza maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.